Yes, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Munaje musinzira okutulaba Nuruddin Ntege, Nuruddin. Ku bya YouTube tuba ffenna. Ebya passport national ID bwe tumanyira order y'amanya. Nsanyusa balaba no bawuliza ye channel yaffe, subscribe, like, comment, share to your friends. Naye alabe ku bintu bwe biti. Mukulu Sam. Sebo. Oli otya? Je ndi bulungi. Bali batya abatulaba wano ku Nuruddin Ntege. Balungi. Bebalire ddala okusubscribinga, bebale okugoberera, kulikinga. Bangamba mbu likinga mbu kagenda wala. Likinga. Sharing, just go sharing up WhatsApp. No, somebody told me when you watch and like, automatically there's a way it is pushed to go further. Ekirala kyetuba tubasaba bakalango bwe kajja kaleke kaba ka seconds 10 teziwera 10 kale niweyongerayo ogende maaso toka sindika nyimangu kaleke ka seconds tokalwanyisa kaleke kubanga ako ke kamu ku nsonga ennene kakati sebo munnange ng'ebizibu ebitambula nga mwana mulenzi Shakib ne Zari yesebo ensasa gebagwira naye obuzibimanya nyumba obuzibu we ne kati obona obuzibu amaka gayiika ng'ogamba kisibuzibu naye kati gwe kikyo we wolaba obutakkaanya buvaawa ani musobya ani avunaanyizibwa omanyi bwe twakola amawulire twakolanga ani avunaanyizibwa kakati ekya Shakib okugamba nti ajogebwa okugamba nti tawulirizibwa nga yo omuntu ne Zari n'aleeta ensonga ze oba yazikoze mu busungu but of course ebiseera ebisinga abantu bw'oba owangaala naye buli lwe munyiiga abantu baffe aba bulijjo tandikiraawo kakati obuzisa ekibuzo ky'okuvunaanyizibwa n'obusobya mwami Samuel ani Samuel Kalungi ow'omuzinga zinga yaffe wabadde wabeoza wano omwami nga muninga gwe mmanyi zinga yaffe ndiwa zinga yaffe kitegeeza Uganda yaffe mu ngeri ennyangu era kitegeeza butegeeza nti buli muntu ku zinga yaffe alinako buki obuvunaanyizibwa ate nembalirira awo wetuli bwe tutambulira. Ani avunaanyizibwa kati? Avunaanyizibwa ku zinga ya Shakib ne Zari. Mu buvunaanyizibwa oba mu kuvunaanyizibwa ani musobya oba ani avunaanyizibwa ku kino mu relationship yonna, at least in our African setting. ATS. African setting at least. Tuyinza obutaddayo mu ATS ne bwe tukomawo wano ne bwe tubeera wano mu buvunaanyizibwa obw'ekifirika. Family esenga etagalamu yadde katono katya omusajja yavunaanyizibwa. Family bwe kutagalako mukyala wo bw'atagala n'agenda n'akola ensobi oba n'ayenda oba n'akola ki oba ekintu kyonna ne kifuluma mu bantu eno eriffe ba Nuruddin ne ba Sam, omusajja yavunaanyizibwa. Wabula ate tekitegeeza nti ye musobya. Omukyala asobola okubeera nga ye musobya era kati wano biri ebintu bibiri. Zali musobya nnyo. Zali alabika ye musobya. Zali musobya. Genda maaso. Ate Shakibu yavunaanyizibwa. Kati njawulira. Shakibu nze mulaba nga musajja kubanga nalabako nga bakoze embeera y'okuba nti oba bayanjula babawoowa oba baawoowebwa bali mu mukwano. Omukwano gwonna famire yonna ekulyetingibwa yayingira mu maka gamanyi mulimu abaana abatali ba musajja omu n'omukyala namwandu ate divorce from somewhere else. Bino byonna yali abikola ki? Si mawulire byonna yali abimanyi. Yali yeetaaga na binoonyerezaako bimanyikiddwa abimanyi bulungi nnyo, amanyi gye biva ne gye biraga.
kakati nga kyasigaza kubidirectinga mpulira alina okudirectinga ategere nti nno olwokubanga nti omukyalo ono divorce kitegeeza nti waliyo omusajja omulamu ayina ate gwalinamu abaana widow oyo widow ate wana ya divorcinga somewhere gena mass kitegeeza nti bino byonna alina obibalansinga alina okutegeera nti alina walina omukwata ku mutima agunyige kuba ono alina gwe yafiirwa tayimu ya namwandu bwejja n'onyiga okusinza banyiga bannamwandu kakati ati tayimu ya x bwejja era olina okubaga engeri gyohandlinga ekyo so topretendinga kugamba nti olina okukitegeera olina okukitegeera nti nange ndi musajja kati gwoba otandisa okwefaako gwe wekka naye ate lowooza kwoli eyadivorcinga omusajja naye ngaomusajja tannafa ate mulowoozeekera mu ange endala nti alina omuki alina yafiirwa ate wano waliwo abaana so I think avunaanyizibwa ye mwami Shakibu kino kimuvunaanyizibwako emirundi gyonna n'ebintu mpuliddeko nga mbaddeko nga ku social media nga mpulira zi audios eriwo esinza okukwatako waliwo wempuliridde ng'agamba nti njagala kujja ate njagala kujja eyo njambeere kujja South Africa ate olinga bwamumansula agamba nti ndi very busy ojja kuntama ojja kuntama kati nze awembuuliza just go where at your home under whose custody which custody are you talking about tuli wamu kati we are married gundi bwe yabadde ajja naye yakugambye gundi bwe yabadde ajja Zari agamba nti Diamond bwe yabadde ajja teyamukubidde era teyategedde nti ajja kubanga bwe yakubanga essimu y'ono ng'ono ebeera bize alinaani ne Shakibu kakati ye kyeyakoze n'akola okusaba neyeesitula yamugamba nti owaayi nfunirayo enamba y'omuntu abeera wa ewakaawo kuba n'abaana b'ewaka abakozi naki bwe mbajja kwogera n'abaana banjogere nabo neme kulumwa mutima kubanga gw'oli naani na Shakibu I mean, was it so hard Shakibu okuba nti no why do you have to ask why do you have to anti bintu bya mirundi ebiri byensaba oyawule first Diamond yazze n'abeerawo olunaku luliwa ono ayagala mwezi so byawukana nti ne bwemba ngudde bugwe bwenkunyi oyinza okusanyuka ate mangu awo negamba naye tukola ki ennyonyi eddako tendeka eddako kati naye waliwo onajja nga omulaba agamba abampakulira ku migugu baliwa ekisenge mwensula kiryoke anti kati asula n'oli wasula n'ono waalina okusula saagala kuba naawe guno omwezi mpulira ndi bizi saagala stress zo za kuwa keya kakati kitegeeza nti obufumbo Shakibu bwe yayingiramu yali tabusobola yenjawulo ogiwulidde ngitegeera bulungi nnyo details zenkuwa nti ono yazze nga esigala surprise kati kitwale ng'abagenyi abatukyalira ewaka waliwo omugenyi akukyalira nga buli wiiki akola ki ajja ate bwajjajja n'akakoko n'otuntuntu n'asuula emyezi 2 oyo aba akyali mugenyi muba mubeera naye abantu batuuka ne ku levo ate kati Shakibu tali ku levo ya bugenyi Shakibu bawooli ate bawooli osaba gy'olaga anti kyenkugamba nti kati Shakibu awo gwe guli omusango namusalidde nti Shakibu bw'obanga omukazi era kino kigenda eri abavubuka bonna bw'obanga olina omukazi gw'osooka okusaba okujja ewuwe naye nga gwolowooza mukazi wo then si mukazi wo you are just wasting time yajja ddi ewuwo ati kati ye problem anti fe tulina abavubuka omanyi nze nyinza okuba owange bw'ojjayo onsaba ewuwo nzija ddi gwe musajja anti kakati nze musajja I think that's where era kyobula nkugambye Shakibu eri wegambye alina okwongera okusaba permission Shakibu yalina obuzibu osaba otya permission Shakibu yandibadde agamba bugambi Zari
ndi bawo we Uganda bojje Uganda kwagala wano wange anti kati kyekyo kyalina okukola because osaba otyo ogende omukazi nedda bateesa gwe sigala eno okwasaganye nze ndi wali eri ko yeye kati tolina ate bwoleka eno nomala gagenda ngeno sitegedde etegeza Shakibu lunaaba lugezigezi lwaki ate kati abonaabonera ki why is he wasting our time agumire eno paka omukyala lwana bamugamba beera awo yes what is wrong with that omanyi kati ate ayagala kuvaawo agende n'eri anti kati olwo tajja kufumba ani Shakibu tajja kufumba obufumbo bw'abantu babiri omukyala asobola okufumba n'omwami asobola okufumba akati senga mugaana okufumba kati awo Shakibu tajja kufumba because communication is key ate mpulidde naye ng'akyogerako empuliziganya nakyo ki anti yagawa empuliziganya nakyo kikulu bwe muba nga mwakkiriziganya nti bannange kuba tulina abantu bangi abalina obufumbo bw'ekikulu ekyo ng'abeera Bungereza omwami abeera wa abeera Uganda and they are moving on well era oli bw'ayagala atuuka eno ate olumu era abantu balinnya ennyonyi wano mbalaba ne bambukawa eri kitegeeza nti this is really a question of communication ekigenze maaso eri lwaki kukengenyetereza emmeeme kubanga gwe gumira wano kubanga ate wano gwe wogasize nnyo naye oli era naye tannaba kugambako nti ngenda kuleeta eyo Diamond yaze Uganda ate yaze Uganda kati oleka oli abeere gy'abeera nono abeere gy'abeera simple as that there is no need for us to look at it in that crooked way nti ate lwaki Shakibu kati ekibuuzo kya Diamond kya Shakibu was it in order is it okay for Zari to bring her ex-husband at a home where Shakib sleeps? The question is, who puts the order? Before even you go into, is it in order? Was it right? Who puts it right? Because tuli bafumbo nze n'omuntu ono ekisooli x kuba temukyali mwenna kati bwe kiba nga kimuyisa nti x nti temukyali mwenna gwe wano I am here with you okirekete bulungi nnyo kkiriza oba gaana bino ebintu tubitambuliramu ate Shakibu nkugambe Shakibu musalire omusango bino tebyamuguddeko bugwi it's not like Diamond yazze n'atuukawo tebamugambye gwe wali ebuzibu bw'obulala tebamugambye tebalina kugamba kubanga ffenna tukoze surprise oli wano nange ndi wano omusajja azze tumutte ffenna ya surprise nze naawe don't put it on me Zari kyagezaako kugamba don't put it on me so Zari awo mutuufu Zari mutuufu emirundi gyonna ono yayingira mu bufumbo bw'amanyi nti bulimu x bulimu n'omufu ontegedde kati mulimu abaana kitegeeza taata w'abaana asobola okujja omutima gusobola omuluma anytime n'agamba kangende ndabe ku baana bange what are you going to do abalabira gyembeera it doesn't matter because gwe si gwe gwaze okulaba kati gwe vaawo nga zze gwe weesege nga zze alabe ku baana ate tayingidde mu kitanda omutima guluma Shakibu kakati awo Shakibu alina okutereereza nti waliwo abakazi bangi abataliiko agamba ogambye eki abakazi abataliiko agamba bayitirivu abataliiko x ne bwabaawo ng'asobola omukweka nga baayawukana for real nga teyamulekaamu mwana nti ne bwamugamba nti wuuyo x ajja ng'asobola omuteera embwa naye kati gundi Zari asobola okuteera gundi embwa ng'abaana bali wano kuba abaana boolula batata baabwe dadi baagala muwahaaga ate gwe oyinza omuteera embwa nga gwe Zari kitegeeza nti Shakibu yakola wrong choice ekika kye ky'omusajja kyali si kyekika ky'omukazi gwe yafuna ekika ky'omusajja kyali tekifuna mukazi wa kika kya Zari kubanga yawulira agamba nti omusajja kyekiriwa waliwo abasajja abagamba nti nze mukazi wange aba mukazi wange era sikkiriza wano kasasiro yenna kati tosobola kikola ku muntu nga Zari
lwa nsonga Zali aliko ebintu ng'ebi bibiri ebigumu ennyo ate biri public. Aliko X amanyiddwa kyokka ova nga X aliko abaana atali mwana omu ontegedde kitegeeza X oyo adusobola dropping in anytime. So oyo olina omwegendereza. Omukazi ow'ekikulu ekyo si kyekika kya Shakibu ayagala abakazi bano bamama Nakate, mama Njine, taata w'abaana bakyawagana bubi yasooka mutema lubale takyasobola mutunulako naye kati essaawa eno olaba epata ezibeerawo ate gundi bwe yajja wa Diamond tewamuwulira luno oluyimba nduweerezaani maama w'abaana bange teyali wano waggulu egundi ekololo nayimbira Zali oluyimba kati gwe Shakibu ng'obeera mugumu oli nti omusajja watukira publicly nayimbira omukazi X we oluyimba maama w'abaana be nga gwe bbaawe olwayimbirawo watasobola kujja nayingira ekikomera n'agamba nze kulaba ku baana oba ku maama w'abaana bange bankwase anti awo firimu wetandikira njagala kukwata muko asobolera okukwatamu era nakulu nayinza okuba yakuttemu leka naawe ate awo kiba kiki engeri gye babadde bekutte bwe bati nga benywezeza bwe bati n'atakwatamu olugendo ennyonyi ogimanyi bwemenya asobola bulungi okuba nga yasoose n'akwatamu era kati ekiyombo ya Shakibu kukwatamu si kuba nti ono yazze naye amanyi jjukira buli lwobeera n'omuntu w'omumanya oba bw'anywamu aba bw'ati bw'akola bw'ati kati ye Shakibu ebifaananyi yabirabye n'amaaso yagalabye kati ye agamba nti ntunula gya mutunuulira bw'ati mumanyi bw'aba bw'ati mukola bw'enti akola bw'ati tasobola kubanga atunula bw'atyo ng'ono takutteemu kati yakimanyi kati era yennugu teri kuba nti ono yazze n'alaba ku baana wabaddewo abaana abakazi bakola ssente ennyumba gy'asulamu erimu ebisenge n'ebitaggulwa ebisenge 6 n'ebitaggulwa abaana asobola baleka downstairs n'agenda upstairs omugamba ki ali mu nnyumba ye batambulamu ne taata w'abaana what can you say? So Shakibu omusango gwakusinga emirundi nga 15. Okay. Omukyala gw'olina kati yamusinga ekyeso. Ekibuuzo ekirala Zali ensonga zino azikutte bulungi olowooza? Azikutte bubi nnyo kyobala nakugambe mu ntandikwa wawa azikwatidde obubi. Zali akuze okubeera mu public in that kind of manner. Zali akuliridde okubeera mu public in that kind of manner. Nti buli ssaawa n'abeera awo n'acomplaininga Shakibu you cannot go loud ku bbaawo. Omanyi mpulidde ng'ayogera ekigambo nti ate kati andaga nti waakabi bw'oba olowooza nti si waakabi Shakibu bw'oba olowooza nti si waakabi nga yakkuba ekigwo kitegeeza gwe olina ekitu ekyamu ku mutwe. Omuntu asobola okukukwasaamuko nga toli wa kitalo ng'ayagadde bw'agaza okukwatamu. No okukwatamu then you cannot know, we cannot know bameka bakwatamu andi ekibuuzo kiri nti okukwatamu kyekyo kufuula omusajja nedda yakulayiza nedda Zali yalayira omuntu gwe bakwatamu obukwasi tosobola kulayira n'oyambala ne gawuni kya mirundi ebiri. Nze byonna nsobola obikola ngeza bugeza kuba ebintu ebimu ebisinga bikozesebwa ssente bwe kiba nti njagala gwe onkwatemu nga sirina mbuuza nga kyetaagisa ki gawuni kulayira nga kulayira kubaawo bwe kimala okuggwa kuba kati ate olaba mu layini mwe yalayirira omuntu akkirizibwa okkuta nyina mwennyina z'omu gw'otamanyi abeera eyo abeera Sweden yaŋŋamba wajjumiya wajjumiya era kati nze omukkiririzaamu emirundi gyonna naye anti asobola okufuna owajjumiya n'amutwala omwaka eyo omukkiririzaamu omanyi kati anti approach yeekola ki yekyuka kati mu approach eyo omanyi nti Zali ayinza okuba ali ku level egamba nti ono namutadde
enkwata muyo tekyanzigumiza oba ekalabula oba ekola etya nkutadde naye nga mukukuta oluusi mbadde Zali ayinamu ku kisa naga bambi tutambudde ffenna kati nga ke kalembegeza noga tutambule kakati kwe kuli okugamba nti ate bw'otandika okuteekamu amaana n'agamba kale ate yeefuula wakabi nga nze olwedde mbadde nkusaasira busaasizi bw'oyagala otambulira kakati ekyo ekisookera ddala si kituufu kiriwo ekitali kituufu nti Zali talina kyayamba ku Shakibu kubanga Zali tali ku level ya Jumia naye asiiga ekifaananyi kya Jumia omulabi waffe mutegeeze Jumia tutegeeza omuntu nti omugjamu n'akugjamu weetumiza omuntu gw'oyagala nakkolako naye ebbanga lyoyagala n'omala era osobola omugamba nti izero nkutadde nfunye mulala nkutadde tojja ate era n'akitegeera buki bulungi oba anyiiga yanyiiga yamanyi gwe tokyamwagala era mu nkola entuufu tukiyita no strings attached ne bw'oba nazo nga nze nakutumiza ku Jumia nti banti bwe tugamba no strings attached gw'oli waddembe okuziteekako naye ndi waddembe ozikutula anytime and don't follow me and don't complain kaakati Zali beekwana Zali ne gundi ne musajja waffe Shakibu mulimu okukwana mulimu omukwano balina ekifaananyi kye babadde balaga nti nno si bajjumia nkugambye egwe kyo kyolaba omugagga akikola omugagga asobola okufunwa n'aba naawe omwaka mulamba n'agamba njagala mmukamule nsigaze nti katono sikyamwegomba n'atuuka ng'akulabye nga ekifuba kiri bweru nga kisiigeko oyiro nga onaabye nga tonaabye ng'ova kulya nga tova kulya omwezi gumu myaka 2 3 nentuuka neŋŋamba naye mukulu ono nkutadde kati oluusi kye bayita olummanyomanyo n'akamanyiiro time comes noono gwe naleetanga alowooza ndi wa kitalo olw'okuba tubeedde ffenna omwaka atuuka neyeerabira nti nkyali wa kitalo kuba tubeera ffenna kati ne Shakibu atuuka n'atandika okuwagamukko otajja so luli nabunyumyanga ne bakyali bange nga isoke nze nenkugamba tobafaako abo kaakati olw'okuba tuludde ffenna complaints zisusse vis-a-vis your responsibilities because respect is earned okimanyi ekyo Shakibu ono omuwala byayogera nga atamidde oba omukazi Zali byayogera nga atamidde biva ku mbeera nti ompaaki okola ki kati era awo tubadde tujja kujjawo mu levo y'ebyo nkugambe nti obuzibu buli ku kintu eki kimu abakyala abalinga Zali oba Zali for that matter Zali ye yennyini omanyi waliwo ebintu biringa bibiri waliwo okuba ne ssente naye ng'ate gwe wennyini oli wa layisi kati Zali kyatandise okukola kitya nti bw'oba onookola Jumia bw'oba onookola shopping ku Jumia n'okola ebintu byo no strings attached bulungi nnyo mirembe be respectful ntya ebiri product gy'ofunye kuba eno manya nti product waliwo abagyetaaga baki abalala nga akatale kaggalawo anti labayo product eno gy'ofunye gy'okozesa kati omanyi bw'oba bwe tugenda mu lodge oba bwe tugenda mu hotels tetuvaayo na ssuuka tetuvaayo nazo maakyazi tuba twazikoze eki tuba twasasudde nga tugenze okutuukayo tetuvaayo na bintu bikozesebwa mu woteeri tugireka bwe twagikwa ki ne bagirongoosa abalala ne bagikwa ki ne bagikozesa nabo ne bagiyingira amasuuka kati challenge gye tufuna nti ye muntu asasula woteeri n'alowooza nti n'emifalisa ayagala bw'anaaba assigninga out agenda kwagala agende najjo kati Zali kyali mu kukola nti kakati akutte Shakibu amaze omunoona mu supu yenna gwayagala omunoonamu kati atayagala kumwonoonera ne future ate etya buli lw'otandika okugamba nti there is nothing you put on the table ontegedde
kinzizayo ku kiri kye twasoose okwogerako nti wali oshopinze oba wali okola maka anti mu kushopinga emu ku buvunaanyizibwa abo butakomplaininga kaakati bw'okomplaininga ekyo ekibuzo wekikola ki kati nekiri ekibuzo wekijjira when you say I don't put anything on the table kiba kitegeeza nti there is something more that you need from me apart from what you shopped. Kitegeeza nti abantu ababuuza ebibuuzo ebyo by'ojjiddemu kati balina kye bateeka ku mmeeza naye bw'oba toteeka bintu bino byenkugamba ku mmeeza sigala n'empisa kyendi mu kukuddamu gwe okimanyi nti ne mu shopping kind of setup ebintu bya Zari bibulamu nnyo birina ekikini ebibulamu bibino yagambye mu bigambo bye agamba nti you are not putting anything on the table. Ekyo nze kincompromising okutegeera nti Shakibu obadde omulaba ng'omwami wo kuleveeyo nti alina okubaako kyakola ekyo kimu. Ekyokubiri Zari yennyini n'ayogera n'addamu n'agamba Shakibu n'ayogera n'agamba omukyalo oyo mukodo nnyo ontegedde kubanga okumanyanga mukodo ne lwenjijukira lwe yampa ku ssente lwe twagenda naye Tanzania ne bamuwa emitwalo emeka ena egya dola emitwalo ena egya dola nampaako 10,000 mmeka 2 kitegeeza kitegeeza nti ekifaananyi kye tubadde tulabiramu Shakibu si kyekituufu. Ekifaananyi ekiriwo kya muntu alaga nti nakola shopping Zari asiiga kifaananyi nti nakola shopping naye ng'ekyamazima tewali shopping egenda mu maaso omusajja yeekolerera bya mirundi yeebeereramu. Wali ogenzeeko okusaba ewantu ssente n'osanga omugagga gw'ogenza okusaba ssente nga ali mu kulya mmere awutu naawe ne bakubuuza oyagala ki bandeetere mojito peppermint simanya strawberry and what have you nti tulina ebyokulya bwe biti ne bwe biti bandeetere kati bagenda okumaliriza ng'olidde emitwalo ameka 2 naye wabadde oyitiddewo nkuweyo emeka 5 n'otuula wazze kulaba kunze kati oluusi tugenda omumaliriza nze nga nkusiibuzayo ekyemeka ekyebiri kati ekitegeeza okulya kuyinza okukusingira ebyakuleese kitya bwe nkutuuzaako mu mmotoka zino ezamalayo ezo ezababebekulu ezo zimpa enkoni enkambwe zi Range Rover mutima gw'ogamba sibanjayo bwe nkuwa emmotoka n'otulamuko ne baakanyama nga baduka bakuggulira olujja ogamba ndi kumulamwa kuba naye bwe tubimala eyo nayo value ya ssente kati ng'oli agamba ndowooza ebyo byakola ki byayagala nti emmotoka mubeeramu mmalayo omummotoka mulemu fuulu tanka gy'oyagala okgenda okola ki ogenda ennyambala yakyuka bwe tuba tugenda out bweba na kaadi nga bw'otera okuba mwanyinaze bwe tuba naye out oli atume amacupa g'ebintu byakola ki byayagala we swipe on my card bwe tumaliriza gwe n'ogamba nti teyampa cash naye interest yo wagiraga nnyo mu mwenge mu mmere mu kusula obulungi nze n'endowooza by'oyagala ekyo kitwala otya era mbuuza gwe tokirabangako ekyo nali nkirabye kankyongere kankisimplifying n'otwala omuwala n'oyita omuwala out n'atumya ebyokulya bya mitwalo ameka 5 nga wabadde omubalidde omuwaayo ekyabiri oba muliyo akantu akali simple kati webale kuleeta n'example omaliriza n'omuwa akakadde webale kuleeta example y'omuwala genda maaso omuwala senga muleeta nga muleese out ne mugamba nti jangu twaleko out nga muliramu interest n'ali akakadde
yamanyi era njanyiza omusiibuzaayo n'ekyetaano no problem naye kuleva eyo naye senga mba nakoze shopping nkwetaaga owuliriza kino singa omuwala oyo amala okulya akakadde n'omuwaayo ekyetaano muba mutambula n'agamba talina kyakola ki kyampa naye nga ne kana akakadde mukalya sigwa mugamba kalye yatumyanga ebintu mu mululu gwe n'amalo g'abawala b'e Kampala g'omanyi n'ogenda ndowooza obwetaavu bwe buli mu kulya na kunywa. Nze kuleva eyo sisobola kunnyonnyola nti yali akakadde ontegedde kuleva eyo ontegedde sisobola kunnyonnyola nti n'oyo gw'olaba akayanira awo yali akakadde muli wabweru wa mmotoka mu kusimbula wano ayomba tasobola kuyomberawo musimbula mwawukana kuba tuwamuwasizza Ankonuludini tubeere bamazima omugamba sente zonna oziridde teri muwala mu Uganda ekyo nange mbamanyi bannyinaze balina ekizibu naye teri mu Uganda muwala gwosobola kujja wano nga muva kulya akakadde oba bukadde bubiri oba ne begiba mitwalo n'atuuka wali ku mmotoka nga muyingira n'agamba nti tolina kyompadde tasobola tasobola abalaba wano bakimanyi tasobola omuwala anywa emiliyoni mufuluma ayagala yakakadde nga yava okukanywa anti mbalaba abantu nga bayomba nabo lwali toyogera naye lumu n'omugamba nti nze nva wano ku bbaala oba ku kasiki ŋŋenda ku woteri bweti twesangewo ontegedde nti omanyi buli ddiiru yonna ntera ogamba abantu buli njagala kugamba abantu baweereze message bituufu byenjogera mpaayiriza abawala obawayirizaamu naye mbasibawaayirize bagenda kuddamu abalalu gye bali naye ate bo baba balamu mpuliriza bulungi initiation ddiiru yennyini nga muginitiatinga kiki kyemwatandikirako kati wano Zali ne Shakibu we bakolera ensobi entandikwa yaabwe yatandikira ku level yatukuba malaavu nti bali mulaavu naye ng'ekyamazima baali ku shopping aba shopping tubamanyi kati ku bantu bonna waliwo atamanya nti omu yali shopped abantu bamanya naye omanyi ebintu bya laavu bizibu bukeera ku makya tulina abantu bangi wano be tubadde tuwakanira ne bukeera ku makya n'olaba omuntu ssebo nga yeefudde nga mu busirusiru yeesirwaza ne yeesula mu laavu n'omuntu gwe mutakola ki gwe mutasuubira so ebya laavu si bintu byakusalawo mangu nnyo byosobola kugamba nti bannange tebasobola kukwatagana n'ono basobola bulungi okukwatagana so the idea is very simple gundi alina ekifaananyi kyasiiga ekikyamu Zali ayagala okulaga abantu ayagala kukatiza abantu kyemulowooza nti ono Shakibu talina kyangattako naye let me tell you ne good sex is just good enough for Zali kubanga agenda kumujjawa wuliriza mbuuza abasajja bano abeegomba okuba ne Zali wuliriza kati era nga balina good sex bo be baba balowooza omanyi abasajja abeegomba obwegombi okuba ne Zali good sex tosobola kugamba nti nina good sex gye bali anti bo baba boogera gye bali sebo ono gw'omuwadde yagamba nti era gye bali ontegedde kakati Zali kati agende ku abo aleke omwana w'abenza n'okwesanga ekyo ky'oli mu kwogerako nothing put on the table nga table gye baali bagamba okuteekako kyekyo kyogamba tekijja ng'akaddiye bukaddiye ababa akaddiye banga libadde ddene aba akaddiye bukaddiye ng'amukutudde aba akaddiye bukaddiye gwe kyoba omanya nti aba baana kati Zali n'amaanyi g'omulaba n'ebintu byakoze n'ebifaananyi omulaba nti abikoze bingi nnyo kati waliwo ebintu ebimu nga Shakibu atandise okubeera nga alirakisinze era kati Shakibu kyovula munenya gyayinza okuba alirakisinze n'alowooza nti alina omukyala talina mukyala alina kuba na masinale omulimu gwe omukulu kunyweza mashini todda mu byakwoza bintu tosimula nyumba tewefuula gudumaani mulaba yekubya ebifaananyi n'abaana ba Zali ekyo tekyetaagisa nyweza mashini owooli kati gwe bonyweza mashini yo n'oginjuza be ono omukazi Zali ebyo ebigambo byayogera ajja bimira
naye kati atandise okujjukira munne Diamond jjukira bonna babunyama kakati agamba oba Diamond obunyama bwoli buliko ne fame buliko ne sente ntajja musumbuwa tiketi ave eno ng'agiguze naye muzaayo ajja aguze return ticket aleka nayo ne kapu kipu ayinza n'okulekebwa omutwalo ng'ogu kati ate gwe kati challenge gwoyagala complaining agamba omutwalo 2,000 kati oli njagala kutwala kino nga kankupapiriremu bw'agamba nti there is nothing you put on the table. Ate gwe noba n'ogamba omukyalo oyo mukodo aba talaze nti tolina kyossa ku ntebo. Kitegeeza abanja Shakibu abanja Shakibu agamba nti Shakibu okwo enjogera gy'ayogera alaga nti abanjayokko abanjayo Shakibu okusinzira ku maanyi g'atadde ku mmeeza muwogo we kubanga ye muwogo we alaba muwogo wa starch aweddemu agweredde bwereere ye complaint kyovula yagambye nti sikutegedde kati Shakibu ekimuyombya ne gundi yagamba ki ye Shakibu agamba nti oyo mukazi mukodo lwaki kati ye alaba muwogo we starch amumazeemu starch ono amumazeemu zali amazeemu starch w'omwana kati ate ali ready okumulabisa starch wona amumala ekiwoga ayagala kimusuula tigenda waliwo n'omuwala eyataddewo ka commenti nga zali ali ku live n'amugamba nti bannaye zali oyo omukasajja gw'oli mu kugoba abakazi gwe basinga okwetaaga omanyi zali bwe yagambye wuuyo mumutwale naye mukimanye nti mulina okusasula for everything otegeera ekyo kitegeeza nti zali tayagala sasula mwana oyo mwana abanja kyategeeza mumutwala naye talina kyagenda kukugattako anti muwogo gwagattako tonyooma muwogo gwe tonyooma muwogo asobola n'omutomanyi nti wali abasajja abalina muwogo waabwe nga ne sente bazze nazo kati mpuliriza Katonda tagaba bibiri nswa na musana naye tekiri garanti nti buli munaku agenda kuba ne muwogo ate kati ono si munaku Shakibu si musajja munaku yesobola awantu obadde ogamba nti tagaba bibiri nga kwe kuddamu kiri kati gwe kyoba omanya nti gundi zali muwogo w'omwana amugyemu sitaaki yenna ayagala mumusuulira ke kakodi akali wano naye akasimbye mu ekyo ekifaananyi gwe kyonnyonnyola omwana agamba asasulweko omwana agamba asasulweko bamuwa 2,000 gwe bageza bagende Tanzania tebaakola muwogo teyakola kitegeeza sitaaki amumalamu kitegeeza sitaaki amumazeemu kati akasuka afune omulala ke kakodyo kati gwe omusajja abasajja obawa amagezi okugenda ku Jumia singa omukazi ajjanga zali kati kambuuze gwe zali bwagamba nti ekyo kiviiri nkyagadde nina olugezigezi lungi sisobola bakazi balinga zali lwaki zali alina buzibu mukyala mweru anti obweru nga ayogerayo oyo omukazi omulaba levo ye zali ayogera nnyo zali ayogera nnyo ate she's always live ate buli lwayogera ebigambo newunya ne bwakola sente omukazi oyo ebigambo byayogera tebiraga nti nno mwamagezi nnyo bw'ati I don't know how she makes a lot of money I really don't know guge mazima waliwo abantu aboogera n'ogamba yeah this woman ayogera a lot of cream a lot of sense a lot of sense naye zali she looks beautiful that's no doubt but siwuliramu byayogera sibiwulirangako nga ng'ebiri oba tomuwa budde muwuliriza nnyo kuba njagala nnyo abakazi abalina ssente okubalaba nga bwe bali kubamba nange njagala kuzimba whatever empire I want to build naye zali omu ku bakazi abalina ssente ezitafaanana byayogera oba kikola deliberately that can be another trick naye nkugambe tebikufaanagana bamuyita mukyala tebifaanana abifuna tebifaanagana mukazi mweru bulungi mukazi mulungi nnyo naye bwali bayogera ebigambo nze bulwayogera buli lwasumulula omumwa bwalwayogera namulyako lumu ngaayogera ne ku politics namulyako lumu ngaayogera ne ku politics ate nga yali ku side gyempagira okyegedde naye era reasoning ye yabulamu nnyo naye nga balevo ya zali ate yandibadde tayogera bino naye nga ate yali ku side ate gyempagira ng'ogamba n'owulira nga tokiikiriza bulungi I wasn't satisfied
naye so nemanya nti ayinza okuba si kyekika ky'omukazi naye ayinza okuba ali mu kusiiga kifaananyi kuba bo bamanyi politics bamasitalinze politics wa bino ebintu ebityo ayinza okuba nga agezaako kudduka mabanja sasula omwana mabanja ate waliwo amabanja Shakibu abanja Shakibu bwatuuka okukaaba kuba Shakibu yagambye byonna mbyekolera Shakibu yagambye I do everything for myself I pay for everything for me eri bwagendayo I want to hear something from Shakib nga it is presented in plural form. Yes. Not for myself but for us. Nanti kakati already mwamaze omutundako ekintu omutundako ekintu kya Jumia nti yajja kumukuleeta muwogo katali staki mumazeemu ate mulaga nti tetusobola kukumagana kubanga fe abawasa abakazi nti staki ne bwaggwamu ate musalira wamu amagezi titwongeddemu tutya staki ontegedde naye bwe kiba nti wajja nga olese muwogo yekka staki bwaggwamu zali ekyo kyakola kyekituufu ky'okukola genda noonye omulala aliwo alina stage alirwedde okukola kati gwogamba zali alina kusasula ono zali sasula omwana akomplaininga alaga because senga Shakibu kati ali mu kukaaba Shakibu is not crying. Shakibu is literally saying I've not been treated well. It is not fair. Ngaba onogamba olaba bana abaana ba shopping. Omwana bw'omuleeta ewaka oba mu kalodging ako baka kawotiri kona ko mutaddemu. Sebo bw'omwana olina okumugyamu. Bwekiri. Era bw'otamugyamu asobola oteekawo embeera n'ayita ensasagge ey'amaanyi kati Shakibu kyali mu kukola. Ono ayagala kulowooza nti lwakubanga omanyi waliwo abasajja abamu bali bwe bati agenda n'agula leero malaaya n'amutwala n'amugula emitwalo 20 leero oba 5 nanti waddayo enkeera n'amugamba ngenda kuwa 10 era omwana nakkiriza nanti ofuse kasitoma olulala bw'amala okugira agenda bw'amugula emirundi egi ng'ayagala butamuwa kintu kyaffe tuli bawamu leero sirinaamu naye ate njagala kakati gundi zali kyakola kati zali ayagala kulya byabwerere ate agatteko n'amateeka naye okuba nti buli muntu agenda kubeera ku sayidi ye nti ono omwana muvubuka mutwe yagenda naye yesiba kakyala kano biki ng'anoonya sente kakirabe kati nze Shakibu muwagira emirundi gyonna Shakibu is abused bamuabusinze bakozeseza kasava we staki aweddemu asasulweko zali sasula omwana zali asasule zali sasula omwana agamba mwete naye nga buli omwana nawulidde nga engeri ya Shakibu eyogera alaga nti bwe bandifunye ena yandifunyeko kubanga akola staki aggwamu staki muwogo aggwamu ontegedde kakati ate yeewo n'alaga nti zino zange ate ziba zitye zizo nga tulibadde babiri andi bagana Shakibu alagayoko gye yatwala zali ne bajjayo sente ye n'amuwa haafu ekyo kikyamu kubanga ono tugambe negotiation yali bweti mu ntandikwa Shakibu nkufunye byonna byoyagala byonna obirina kati bindekere binkwase nze kyagulanyiwo njagala kunywamu njagala kukola ki njagala kuzimba mu ku kibuga njagala kuvuga motoka teekamu amafuta biki ebyo byali byono era abikoze ekyono kyali eki kakati ate kati ono atandise okukola ki okukuba egundi omuntu bwakuwa ku muwogo tamuta naga kati mpulira ye muwoga ntuusi mute mirembe tamwogerera mute mirembe tomwogerera naye kakati nze mbadde ngamba ku Jumia olaba omuntu bw'oba oyingira mu negotiation y'okutwalibwa ku Jumia ng'oli musajja omukazi mugagga akuyise biki by'olina okutunulira mu manga oveeyo ng'ofunyemu ng'ate n'ekitiibwa ky'okifunyemu ekisookera ddala nga tonnayingira Jumia ndabulamu abavubuka abaagala okubeera shopped n'abakyala bano abagagga ekisookera ddala
ebbuba sooka olisibe woolisiba ebbuba oteekeddwa okuba nga tolina bbuba yadde akatono akatandikirwako nti ne bwakugamba bugambe nti sooka olindeko sooka oveeko ndabe nina gwenza okulaba njaga kulaba Nuruddiini nga togamba tunulira Nuruddiini obaye nga tunulira sitaani ojja nyiiza omugagga ekyokubiri oteekeddwa obutakyusa bulamu bwo nnyo ffe basaamu b'owangaala nabo togezaako totwejjaako nnyo mbadde ne Joshi ng'akompuleyininga era Joshi singa mbadde n'essimu ye totwejjaako nnyo aŋŋambye nti omusajja oyo twakubanga naga ekituufu era ye Joshi agamba Shakibu alimba ye Joshi abadde agamba Shakibu anywere mu bufumbo kubanga eno gyadda talina gyajja yamugamba nti yamulabako nga bw'ayingira mu kifo akubawo puulu n'atambula nga talina kisoboka naye kaakati abadde azinze ng'akyavuga kali kagoofu kakakadde n'agamba n'akagoofu ako kalaba yakavuga kuva South Africa nga tasobola kagula wano kaakati ekyo n'agamba naye kati weba life ekyuseemu tayonoona mulimu gw'abannaabwe bubadde bubaka bwa Joshi ng'abulagirira mulwenzi oyo amugamba bannaabe abali mu mulimu ajja abantu mwenna abeegomba okukola omulimu gwa Shakibu ekyo kikulu nnyo ebbuba liteeka ebbali ekyokubi tewejja ku banno kubanga bw'obejjako bano bakyaliibo basaamu bo n'ogenda eri n'okyusa obulamu bwe bambadde musula Katanga oba kale mubadde musula Kisaasi ate gwe n'okyusa n'ogenda n'osula Emuyengo oba Ekololo challenge eri nti bano bamaama bwe baba bakuta lumu ate bakusula mu stenseni Kisaasi kati bw'abanga atanna bakusasula renti wa mwezi guno kitegeeza bakulese ne Land Road yayinza okukwata nemutalinyisa ku levo omukisa guzze no wuliriza gwe mugambe mami nze ndi okke oba oyita na mami mami aba mami kubanga oba olina okupevinga we mami mbadde nsaba nsigale wali mu kayumba kange kembaddemu nze muwogo w'omwetaagira wonna naye ekyengenda okukola badde nsaba renti kati ntandika sasula myezi 6 ontegedde nti owaayo myezi 6 muki 6 eyo yengeri yokka eyo kikolamu naye buli lwe mutandika okujokinga mu mbeeri efaanana bwetyo teweefuula afaayo mmoze so buli mutandika okudda mu muzannyo ogufaanana bwe gutyo ogw'okulowooza nti ono lwakubazze maama kikaaba omupya mbw'ogenda kuva mu life gy'obaddemu ogenda kutuuka ekiseera nga kino Shakibu kyatuuseemu nga tokyalina mikwano nyinamu kyembuuza bwe mba nnyingira mu contract ya Jumia omuntu ono twandibaddewo ku table nemugamba ompa kino ndeeta kino nti for example bw'oba ogamba ontwala sikuyina kuba ng'obyeko ebbuba nandibaddeko bye ŋŋamba sooka ompeeyo tugeze ekizimbe mpaayoko obukadde 10 kati bano abaana abavubuka baffe balina amaalo gambwe gati agenda nalaba omukazi omugagga n'amufuna ate mu kifo ky'okukwata obulamu bwa obukyusa ate nayagala ayingire mu bulamu bw'omukazi naggambyeko wali ontegedde ojjukira bwe nagambye ojja natandika kulya byakulya naalya emmere kwate ekkubo omugambe nti ekyamazima kayumba kakalemedde ku wolo plate neweegatta ne mu bafuuwa ku ssente otegedde gwe ofuuwa ki ssente ng'oli walaba kamiro yayiri namubiri we wano ku Serena kamiro yayita Shakibu ne bayita Shakibu emirundi egi nga tajja ogw'omukaga yajja n'ayimirira ku stage nga talinaamu yadde ebiri teyagiwaayo yajja nga bamanyi bayise omugagga azze ku stage kebera ka video n'azina mu kaawo Adoni bamuyita nnyo Kamino yamuyitanga amanyi ayita ndowooza oli anajjayo ne ku kiveesa abagagga bali kale era kyovola banti nno Zali ali mukodo nnyo Zali oli mukyala mukodo nnyo kubanga teriyo abagagga bonna bemmanyi tebasobola kukola ekyo Zali kye yakola Zali yali yagenzeyo n'awaayo emitwalo nga 2 mulalu yabadde alina okukwata ne daddi
namuwa n'awaayo because olina okukuuma ekifaananyi zali bukodo nkuwolereza naye obukodo bususse buli muntu anyumya bukodo zali mukodo omwana nga wamushopinga mukodo nnyo naawe because olaba baawe because olaba ekyo kyokka kyokka kirabisa nze ku bakyala bemmanyi ekyo kirabisa namubuyita nga talina waliwo bemmanyi asobola awo muteeka mu nsawo emiliyoni ngezi namugaba kwata genda omujooge nadde nokwebyo twogere ku mwanyinaffe mwanyina ze donizera ne bwe batudde butuuzi naye nga toli boyfriend toli ani wabula nolini mwanyina bakuyise ku stage era akwatakwata maganulini kwatayoganabiriga mutwalire maama fiina ku bugagga bwe otudde naye awo nga bakulina agamba noludini bakuyita bakuwe agabuga mutwalire miliyoni eno nze lumu abasirikale zali olimbamu obukodo nedda kisusse obukodo bususse ate simanyi buva mu ggwanga kibwoliko obukodo abakyotala si bakodo abasiraamu si bakodo by the way simanyi kizibu kiri ku zali jasi mukodo bukodo era kati aba South Africa si bakodo kuba sendenge yabasinga banansonyiwa enfuna yaazo temenya nnyo nga yawano so baziwaayo mu bulungi era waliwo omuyimbi eyaŋŋambako nti okugenda ebungereza ogende South Africa sente ozijjayo naye kati galiyo bazzali naye waliwo abangereza bange bemmanyi abali ebungereza nga balina sente nina mwanyinaze ali bungereza oli East London namutebi ali awo London ye sente ye mwanyinaze mugirya bulungi kwata ye abiri namutebi siminaako buzibu akati nekyekyo kati zali ekyalina ayinamu ekirwadde ekyo kakati bw'obanga otandise okulabisa mutabani waffe kuba abo abaana baffe tubeesiga mu ggwanga betuyimiriddeko nti muleke ayimirire gwe gende eri tufune abakyala abalala webali abakyala bangi abalina ssente abaagala baami abalinga Shakibu naye Shakibu obufumbo bumusaze nnyo akoleredde bwereere bumubonyabonyeza bumazeemu supu kati n'ekitiibwa bukitwala nabanga alina omukisa nti kati waliwo abamulaba awo abakazi abagamba leeta muwogo wano sitaaki ffe tujja muzzaamu kati yeyo yokka ensonga so for me really I think ate ejjoogo lino lyogerako ki eryabakazi ejjoogo abalina ssente abo newankubadde omuntu omusuubudde lwaki oba omujooga baboozesa n'engoye n'obuwale bw'omunda bwe njagadde okugamba naye neŋŋamba kambuwa ekitiibwa naye nze sibulinaako buzibu sikirinaako buzibu lwaki anti kati oba olina okuyingira lwakuba nze ndi muzannyi wa mizannyo nze ndi muzannyi wa mizannyo nti nze ebintu ebimu tebinkalubiriza naye ideally what I would say kyekitakalubiriza waliwo nze ebintu ebitankalubiriza okwoza obupale what is wrong with it abantu ababuddugaliramu nnyo no naawe okuleka nga si mugagga omanyi challenge yeeyo mwe mugenda muddira bano abakyala bammwe abayaayeyaye ne mulowooza nti bagagga abagagga gye bali n'abayaaye gye bali abaiteeka mu kifaananyi ky'obugagga waliyo omugagga alina kiraasi nga mugagga ddala naye abagagga b'e Uganda ng'oteeko zali ne bannyinaffe oyo alina kiraasi batono oyo alina kiraasi nkubuulira abagagga b'otasanga nga balina makudde akabina kakoma eri olubuto olutambula luti batono baba be basinga obungi nga bali mu mbeera eyo kati ezo empale zonyumyako muganda wange anti bwegubanga mulimu nga n'oli asasula ontegedde nga n'oli asasula wazigudde mudda kati mbeera mukinaabiro nzekka mutali kamera nenzimaliza nenziteeka ku pege wali nenziwanika nenzitereza bulungi nenfuluma zigenda kujja zineetimbye ku feesi tolina buzibu kwoza mpale what is wrong with it ez'abakazi what are you talking about n'abakyala baffe tuzooza because I mean there's no big deal
tewali big deal nalo lugoye just lwakuba lulusooka ku mubiri kati nkugambe nti kirasi yenjo bakuba nabagenda e Kampala nga nava kuno nagenda e Kampala nalinnya boda nagenda njogera ku baana bali atula mu SC nena abakazi ndoza kyembadde nteesa atula mu SC navuga emmotoka agijjamu okimanyi waliwo abaana bajjamu empale ezo n'ogikwata bwoti n'ogiteeka mu zitukula nekubula gyabaddemu si Kampala ebyana by'e Kampala biddugala nkubulire ng'ogikutte bwoti n'ogiteeka mu zitukula nekubula nekugamba kati ndage gyabadde ayambadde kwezo mbadde njagala kuwa baana bawala magezi sogera kubona babodaboda balinnya boda napakinga wane emmotoka bwate jamu wali mungi nalinnya boda nadduka nagde njogera ku baana asobola n'okugamba naye tuli ku bakazi bano si baana abakyala balina sente myaka 45 plus bacwa abo baana bacwa bwe batyo osanga omukyala ng'agivuze pale ebyo biringa ebipetipeti so kati Shakibu alabika era kyekimu kyenjabadde kugamba nti abavubuka bano abayagala okuyingira omulimu ogufaana bwe gutyo mubeere hambo abaana bano balina amalala babeere n'empisa ban'obukkakkamu mami bw'abagambye nti nkwetaaga no ssaawa 2 lwaki ojja kunnya ate waliwo abagamba nti batuuka amaanyi ne gabaggwamu muwogo najja nga munafu anti kubanga balya chips ze batabanyidde gwe lya chips naye making sure nti olya moze tusiibula ozibala chips zirye ng'ozikola ki ng'ozibala oleme kumala mwezi gumu ate ng'ogezi ontegedde omala omwezi ogwo mu Paris n'okyuka eyali omwana asobola ng'oli awo olinga ekikokoko bamaintaininga ekyaleeta muwogo obulungi jangu nga bwe wajja making sure nti toyongera todda nnyo ku myenge gitakwatagana biki ebintu by'otamanyidde lwaki obinywa omugagga agudde eri naawe otamidde ogudde kati ogwakiggwe gwolina omubaka nkweyanziza sebo awo nkweyanziza kojja wa Shakibu nkweyanziza oyo abadde kojja wa Shakibu avuddeyo ku lwa famire ensonga bwezito bwe zitambudde njagadde mbasiibulire wano nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu obubaka bwe butyo butambudde gw'obiraba otya tukwatagana ate olunaku olulala mweraba